ngenda kuwasa tuzoka n'enjagala ozikubeere mukutuuka bw'oliva bulamu bw'ensi. Kati eyokusatu tugiyita okw'ebintu by'ensi. Omusajja akuwa obunabbi, akubuulira enjiri, naye buli sande, buli mwaka tewali kigambo butuukirivu, tewali kigambo jangu eri Yesu, tewali kigambo yiga okubuulira enjiri, tewali kigambo soma ekyawandiikibwa, naye Mukama ajja kukugagawaza, Mukama ajja kukwimusa. Nze size wano okusomesa Bayibuli, naze wano okwogerera obulamu bwo ne bukyuka. Nze size wano okusomesa Bayibuli, nze naze wano okwogerera obulamu bwo ne bukyuka. Abantu ne bakwebego ne ngamba mulimu n'abadiguri sebo bavunula mu luzungu olw'Amerika. I don't come at this purpose. I come to speak in your life and tell you. That's why I came here. Ate baagala nnyo abavundizi abakyala ab'obuloboozi nga Kakonda eryeri. Praise the Lord. Kakubuulire mulokole, omulembe gwaffe muzibu nnyo, era omuntu ali kwogera gasiya alina n'omufuuzisebo. Bw'olaba meekaapu eri olunga, enviiri za bulu, omumwa bwa ledi, kwegamba ebisingi byonna biwanvuye bwebiti. The man of God say, ng'ate twabula. Mukama yeebazibwe. So, olaba ebintu by'ensi bititidde, okwejalanja, amalala, mutegeke, ebyo tebiva eri Katonda. Tosobola kuŋŋamba nti Yesu akulabikira ebirungi ebingi naye ng'amalala go tegakendeera. Waliwo bamulabyeko ekigere kyokka ne bamala wiiki nga tebayimuka. Waliwo omusajja Kabaale eyo yali musajja wa malala, mubuulizi naye nga wa malalalala. Yesu yamulabikira sekendi eziwera na 5. Yavaayo asirise nga tayogera, ebyempaka n'abivaamu n'afutazuuka migundi wabaaki. Yamala myezi nga takyogeddeko n'agamba babuulire, nalabye Yesu bino bye tuli mu muzanyo. Naye waba oli akugamba nze mwezi gwede alabikidde, ne wiiki ewedde alabikidde, naye amalala geeyongera bweyongeza, oyandiba Yesu omulala si oli eyazuukira. Naye bw'omutegeera bwe tuweereza. Malayika bumalayika n'amala n'ajja n'alabika mu nnyumba yo. Obutuukirivu bwava nabwo mu ggulu. Waliwo famire emu yali ewa obujulizi nti malayika yabalabikira bonna waka. Baamala wiiki nga beegalidde mu nnyumba. Ne babuuza kiki twali tutya okufuluma nga tutya okukola ekibi. Kubanga omusajja yajja n'ebirowoozo byaffe twalowooza emyaka ne bifaayo nga owulira nti mutuufu tosaanidde. Kati Yesu mwenyewe n'avaayo n'akulabikira n'osigala ng'oli malala n'oŋŋamba nti oli nabbi wa Mukama. Leka tulimba maanyi. Ogenda n'osanga nabbi obuganda bwakwaya by'omu alina taaniye, ogenda okusanyusa omusajja wa Mukama. Wiiki eno taani yange, wiiki eno nga balwana n'okulwana. Yes, gyebiri. Kubanga bagamba bw'abanga tebasoose mu saavisi eri amafuta bano tegatambula. Era nkubuulira amazima mulokole. Kkiriza gaana, nze sifunayo bameka abanvuma oba abalinvuma ku bino bye njogera. Naye amazima gali nti kati twolaba omwoyo gw'ebintu by'ensi gususse. Kati wano prosperity gospel yava wano. The spirit of the world. Ogenda okulaga nti ekikulu kya byonna Yesu ensonga lwaki yafa nti gwogagawale. Ne bakiteekako nnyo amaanyi, buli w'ogenda gwe Mukama ajja kutwala amawanga gwe Mukama ajja kugagawaza. Buli sande yenjiri eyo. Buli sande ojja kugagawala. Omwaka ne gugwa togagawadde, ojja kugagawala. Myaka 5 togagawadde, n'ekyo ensigo gwe ogagawale. Ab'emitwalo 20 wano ogezaako okuteeka kategori mu bakkiriza ba Mukama abatalina ssente n'obawuliza nti tebalina Mukama. Obwo bulimba. It is a wrong gospel. Nze njagala kubuulira amazima mukwano gwange. Tewali muntu Mukama gwe yawa enjiri ekyamu gyagenda agiwulire bantu balina amafuta. Kuba tugenda ne twekwasa anti omanyi oli ye evangelist. Omulimu gwegenda we n'agamba Yesu alokolera awonya nti ogwe guba guwedde. No sir. Anti omanyi oli nabbi ye tasomesa, omanyi ye omulimu gwe gwakulagula. No sir. Kubanga bw'ogenda mu Matayo 28 olw'ekumi n'abiri, Yesu ng'ayogera n'abantu nga n'atera okujja mu ggulu agamba mwenna mugende mu nsi yonna munkolere abakkiriza, abayigirizwa, nga mubasomesa bino. Etegeeza ffenna baatutuma kusomesa abantu ekikwatagana n'obwakabaka.
tewali gwe baatuma okulagula ku masaawa 4 gakiro. Tewali gwe baatuma nti bw'oyoosabiramu abalega ne batambula ne bikoma abo. No, abo boolabisizza amaanyi ga Mukama ne bawunga ne bakkiriza. Olina obatuuza n'obasomesa Yesu batambula batya. Kati ogenda n'osanga omubulizi w'enjiri atandise obuweereza. Kati abantu obazimbamu ki? Y'ensonga lwaki abantu myaka 2 mu kanisa ne bamanyi Mukama, bo bamanyi Musumba. Eyo nvuddeyo. Omuntu ajja kuweereza n'olowooza nti oba kiri oba anyaze. Kiki ennyo? Nva mu mmotoka y'oyinya akatuuti okuyingira. Eseewa ekisooka essuula 6 oli lwokusatu n'ogenda mu maaso. 1 Timothy chapter 6 in your Bible. They're going to answer me it. From verse 3 and 4 and onwards. Omuntu yenna bw'ayigirizanga enjigiriza endala nga takkiriziganya n'ebigambo bya Mukama waffe Yesu Kristo genda maaso ebireeta obulamu n'okugoberanga enjigiriza ey'okutya Katonda. Olwokuna aba ajjudde okwekuluntaza era abataliiko kyategeera, aba aguddemu akazoole ag'okubuzaabuza mmwe abamugoberera n'okuwakana buli kigambo bwe kivaamu bwe bujja n'okuyomba n'okuvuma. Abannabbi abo bavuma bwegezaako omugambo kyokola tekirimu Bayibuli. Genda maaso n'okuwaayira. Olwokutaano n'okukaayana. Ebyo bikolebwa abantu abayononeka ebirowoozo. Balege Bayibuli nganjagala. Abatakyalina mazima, abalowooza nti okufuna amagoba kwe kutya Katonda. Tuula wansi mukubire mu ngalo. Kati kigenda ne kituuka ku lepooti bw'oba olina emmotoka 6 waka nga zipaakinze, oziyimbye ennyumba 5, olina busaidi kiiki 6 nga kati gwe wakwata ku Katonda. Ekyo kiraga omwoyo gw'ensi, the spirit of worldliness. Hallelujah. Bayibuli egambye nga bwe nkusiibula nti tebaliimu kutya Katonda. Mukama weebale, oli wano oli wano. Bayibuli egamba etya? Petero ekyokubiri essuula 1 olunyiriri lwa 21. Kubanga tewali kigambo kya bunnabbi ekyali kireeteddwa mu kwagala kw'abantu, naye abantu abatukuvu baayogeranga ebyavanga eri Katonda nga bakwatiddwa Omwoyo Omutukuvu. Kubanga siwali kigambo ky'abannabbi sokolete Bayibuli wekitegereddwa eyo kitegeredde bulungi. Kubanga siwali kigambo kya bunnabbi kireeteddwa kibageza kugamba okwagala kw'omuntu. Kwegamba tosobola kulagula nga gwasazeewo okulagula. Balagule muntu n'oli. Bayibuli kitegezaako tugamba nti si gwasalawo okulagula wadde totalumanywera munnabbi. Naye kati mulende gwa kugenda kulaga anayi profesa endagule gwegoli endagule akitegeeza nti omuntu ono ali mu malala. Bayibuli yennyini egambe Bapetero ekyokubiri essuula esooka lwa 21 nti tewali kigambo ky'obunnabbi ekyali kireeteddwa olw'okwagala kw'omuntu. Naye abasajja abatukuvu baayogeranga nga Mwoyo Omutukuvu ali bavuga. Ekitegeeza nti obutuukirivu kitundu ku bunnabbi. Ebyava eri Katonda nga bakwatiddwa Omwoyo Omutukuvu. Ekitegeeza kati tolaba nnabbi agulumiza ndagule